Wetwogerera olunaku luno olwaleero nga obunkenke bweyongedde mu Middle East okusingira ddala mu ggwanga erya Israel ate kw'oteeka eggwanga erya Iran. Oluvannyuma lwa Iran okukakasa nti emaze okuteekateeka ennumba era ng'eyagala kgenda mu maaso n'okwesasuza eri Abayisirayiri abaalumba abajaazi ba Iran ne babattira mu ggwanga eritali lirimu. India, Poland, America, Russia ne Germany ge gamu ku mawanga ageegasse ne gategeeza bannansi baago obutagenda mu ggwanga lya Israeli wadde eggwanga erya Iran era nga n'amakampuni ag'ennyonyi gatandise okulabika nti no gakendeeza ku ntambula zaako okgenda mu ggwanga erya Israeli ne Iran nga bagamba nti olutalo kasigu essaawa yonna lugenda mu maaso n'okulabika nno lubalukawo nga aba Iran baagala okwesasuza eggwanga erya Israeli. Wetwogerera bino nga America emaze okubeera nga esindika ennyonyi ennwanyi mu ggwanga erya Israel era nga ebika by'ennyonyi ebisindikiddwayo mwe muli M16 mwe muli ne M15 zigende mu maaso n'okubeera nti nno zibeera ku bulinzi oba standby mu kulabika nti nno zitaasa eggwanga erya Israel kw'oteeka bannansi ba America bali mu ggwanga erya Israel. America tekomyawoka esindise n'emmeeri ennwanyi nga ziriko n'ebyokulwanyisa ku ssemayanja gye bayita eya RDC.